Kulisayo nnyo obwakedde mbalamusizaako nnyo wenna gy'osinza obba ng'otuwuliriza webale kwekumira ku Yogi Update TV abali mu ggandalo lya weekend namwe mbatumiddeko nnyo mukola ky'amaanyi nnyo okuba nga muli ku mayengo gano aga Yogi Update TV. Kakati nzize okuba nga njogera ku nsonga y'abo abataafunye kkaadi abadde basuubira nti bagenda okubeera bafulaga beyala b'ekibiina kya National Unity Platform. Jjukira ensi yonna etunuulidde mu bibiina eby'opposition etunuulidde ekibiina ekiyina enkizi okuba nga kivuganya ekibiina ekiri mu buyinza ekya National Resistance Movement. Kati buli muntu yabadde alindiridde okulaba nga enkalala zino ez'abafulaga bearers zifuluma balaba amaanyi bagatadde ku ki. Jjukira kyenjagala okugamba abasinga banyiize bavudde era nga bawanda muliro abo abammiddwa kkaadi, naye nze nsuubira ekibiina oba akakiiko akavunaanyizibwa ku by'okulonda mu kibiina kya National Unity Platform tekyakoze nsobi. Abamu balina engeri gye bareactinzeemu, naye ku ngeri gye bareactinzeemu kaba kabonero akakulaga nti nno bano kituufu okusalawo kwe baakoze kwabadde kutuufu, kubanga wobanga osobola okweyisaawo otyo ng'ommiddwa kkaadi kati olwo singa wabeereddwa kkaadi wandyeyisizza otya. Kati ebyo ebimu nabyo ebigendererwa oba ensonga eyo baadde balina okuba nga bagitunuulira nnyo. Ate n'ekirala bangi mufuddeyo ne mucomplaininga nti muyiriddewo ekibiina omubiri, mukubiddwa, musibiddwa. Naye ebiseera ebisinga ekibiina ekiba kinoonya fulaga beyala tekisinziira ku mbonaabona gy'obonyeebonyeemu, batunuulira amaanyi g'oyina n'enkizo gy'olina okudifeetinga opponent waabwe. Wandibanga wabadde mulungi, yes, era toliiko kubuusibwabuusibwa, naye olina amaanyi agamala okusobola okulaba okubiitinga opponent oyo. Ye ne mu society mu kitundu kyo gy'oli maanyi olina genkana ki? Ate n'ekirala ekibiina kino ekyamaze okuba nga kifulumya bafulaga beyala baakyo kiyinza obba tekyabannyonnyodde, era nze kyensaba ekibiina kijja twala obudde kinnyonnyole abo bonna bonna abaafulumye abataaweereddwa kkaadi saako n'abo abaaweereddwa oba kkaadi kale kaŋŋambe ensonga waaki results zaafulumye bwe zityo. Tujjukira bulungi nnyo wano mu by-elections ezaaliwo mu Kawempe North. Magale yali yeesimbye ku Honorable Nalukoola, teyasobola kuyita mu kamyufu era teyasobola kufuna kkaadi ate nga yali figa ey'amaanyi mu Kawempe. Wabula bye baamuggyaamu yagamba ekigambo kimu, ngenda ku baakinga Nalukoola asobole okubeera ng'akola ki, ng'ayita mu Kawempe North, era kye yakola era Nalukoola n'ayitamu. Ne ku luno omulundi tulabye ate Magala ono ng'ate asakisiidinga ng'aweereddwa kkaadi okukiikirira ekibiina, afuuse fulaga beyala. Kitegeeza nti nno obugumiikiriza kintu kikulu nnyo, n'engeri ekibiina gye kiba kironzeemu kintu kikulu nnyo, tekisaanye kuba nga kibuusibwa maaso. So buno bubenga bubaka obutalengeza kibiina okwawukanako n'ebibiina ebirala. Beera mu mativu n'ekyo ekifulumye, oba oli awo gye bujjako waba nga wakoleddwawo ensobi ejja kuba etegeerekekwa. Tewali ngeri ki gy'oyinza tegeeramu nsobi nti gwe bawadde kkaadi yadde tasaanidde nti gwe asaanidde. Ekyo tukiraba tumaze kufutuuka mu field. Oli ku Yogi Update TV, nyongera okujjukiza gwe atannatweyungako kirya wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otweyungako. Ngenda balaga obutambi bu video obulaga endowooza ez'enjawulo bannabyabufuzi biki bye boogeddeko, n'abo beemulugunya ku nsonga ki. Then gwe ate awo ojje mu comment section otuteereyo endowooza yo gwe nga w'olowooza okusinziira ku kibiina ekya National Unity Platform ku ngeri gye kyafulumizzaamu bafulaga beyala baakyo. Olabe okwerumaluma okulimu. Waliwo n'abamaze mu bifo bya parliament emyaka egiwerako naye nga nabo bawanda muliro. Kitegeeza ki? Omululu gwe baava nabo mu bibiina eri gye twabajja era abasazeewo baguleete ne mu kibiina kino, ekintu ekitali kituufu
oba ekintu ekikkirizibwa na kibiina oba n'abakulembeze b'ekibiina kino ekya National Unity Platform. Sooka weerabire ku butambi naawe ojajinge n'oluvannyuma tugenda kubanga proceedinga tubeere nga tweyongerayo gwe tubuulire endowooza yo mu comment section. Ekibiina NUP abamiddwa bendera y'ekibiina bawanda muliro olw'okubasuula ettale ne bawa abantu bagamba nti tebalina kibakoledde ekibiina yadde okuba n'obuwagizi mu balonzi. Basabye abakulu mu kibiina okuddamu okwekennenya abantu bawadde kaadi nga batali ekyo bakwesimbawo kuba namunigina mu kalulu ka bonna aka 2026. Ssaabawandiisi wa NUP Lubongoya agamba nti enzigi z'ekibiina zigule okutunula mu kwemulugunya kwonna okwabo abatamatidde. Katubirabe. Olunaku lw'eggulo ekibiina ki NUP lwekyatandise okufulumya enkala z'abantu bekiwadde ebendera okukikikkirira mu kalulu ka 2026 ku bifo by'obukulembeze mu gavumenti z'ebitundu. Akakiiko akalungamya ebyokulonda mu NUP kakakasizza nti omulimu gwako kakoze mu bwesimbu okuvaayo n'abantu bano. Most of these people did not even sleep because we had to make sure that we produce the best candidates for this country. Mutukulembere n'obukakamu n'obwetowaze n'empisa ezaffe ezimanyiddwa eza National Unity Platform. Kyokka ebyavuddeyo byalesa abamu ku bannakibiina bakukkuluma nga bagamba nti abaaweereddwa kaadi bakiboggwe era nga bali aganaga. Naye okusinziira bakansalazi bwe mwalonze ne musuula abantu abali ku ground, saba mukama wange ground eyo efaanana etya, njagala ogimbulira ogipimira mu kiro oba erina kugira mu nsawo, njagala oginnyonnyole nga bwefaanana. Omuntu gwe batuwadde gwe batadde ku lisiti mukwano gwa meeya nfanfe era y'ensonga gye bayimiriddeko okumuwa kaadi. President watugamba nti oyagala ba protest candidates ne tufuuka ba protest candidates ne tuteekawo ba protest candidates twafunye ba NRM candidates. President tusaba tunnyonnyolebwe ng'abatunnyonnyola be batuufu b'okutunnyonnyola tukyali ku mulamwa ogw'okununula eggwanga oba tuli ku mulamwa gwa business. Waffe Rubaga South abantu bonna abaweereddwa kaadi basajja b'enyalemu bakazi b'enyalemu olw'okuba bawaddeyo omusimbi. Bano bagamba nti bawaddeyo buli kyabwe okuwagira ekibiina kino era nga babadde basuubira nti ekibiina kinaabalabiranga ddala nga kibawa kaadi kyokka kyabakubye enkyukwe ate kaadi okuziwa abantu abalala. Tutambulidde mu bulumi, tutambulidde mu kaseera k'okwekeeka, poliisi ng'etusika kwegamba nga tukolebwako embeera enzibu naye nga tunoonya ground gye watutuma. Nze mukyala eyagwayo eddwaliro lyange ku gundi yonna nensobola okuba nga ndikodinga oluyimba lwa Silver Fumbe olwa gundi olwakitta abantu. Aisha Namutebingi yeewa omubiri tubadde tunoonya akalulu mu bumenyi bw'amateeka, noonyeza akalulu buli omu akimanyi nina ground. Watugamba tukole gaali tukoze gaali tukoze 10-10 oyagala ki tutambudde n'ebintu bituluma oyagala kisaba mukama wange. Bano abawadde abakawo okukira ennumba batuuse n'okulumiriza abamu kwabo abaaweereddwa bendera y'ekibiina bwe baawaayo ekyoja mu miro eri abakulu okusobola okubattira ku liiso. Basaba sente neko bazikusaba neko bazikusaba yes batukubiraga batusaba sente ani azisaba mubutaziwaayo abaziwaayo bakusaba sente meka. Ebigambo bino ye Kyabano constituency sente abasajja bataddeyo akasente batukubye emiggo mingi nnyo. Lwaki basajja mwe mujoga? Lwaki mulya sente za NRM? NUP mutugambe ekintu kimu oba NUP mugivuga mugitwala mu NRM mutugambe tudde mu NRM. Omuntu yenna agamba nti twawaayo engusi mwewuunya kati weebuzeze katongole nina sente mmeka ndi musajja munaku futu soja sente kizenyisola okuba mu EMC. Era omuntu agamba nti bakandidenti bawadde sente okuweebwa kaadi kyamugamba leeta obujulizi. Bagala bakakasa nti singa omuntu yenna aleeta obujulizi yaguze kaadi nti oli lwabatavuganya naye yaguze kaadi tugenda kikwata with the most seriousness. Naye obuzibu abantu baffe abasinga tubagamba muleeta obujulizi tebujja. Abeegwanyiza ebifo by'obukulembeze mu gavumenti z'ebitundu bakutandika wiiki ejja okuggyayo empapula okuva mu kakiiko k'ebyokulonda
era nga bano beebuuza oba mu bbanga ery'ennaku 3 erisigaddeyo ekibiina kinasobola okukola ku kwemulugunya kwabwe. Petition yandikoleddwa mu wiiki emu batadde lisiti nga tugenda mu weekend ekitebe kiggale kuva ddi opposition ng'eggala ebitebe nga ebintu mulinga ng'ababikolera mu nzikiza. Ekitebe kyemugadde tugenda kuwaawa petition ekyo kitegeeza ki tuvuga livansi oba tugenda mu maaso. Kubanga electoral commission naye etukoze bubi ebadde ekyusa nnyo electoral areas abantu abamu nosanga nga we applyingira ate bamusudde walala n'ebirala bwe bityo nawe walala ne twesanga bakandidate bo bennyini bajja ne baapplyinga naye nga tebamanyi electoral area ki gye balina okuapplyingiramu n'ebirala bwe bityo. Bano bagamba we bituuse bwe babanga embeera ebasusseeko bakuwagira abantu ab'ebibiina ebirala oba sinakindi bajje ku bwannamunigina. Saba mukama wange nzija independent era ngenda kwesibawo nga independent mu parish yange kubanga obusobozi mbuyina. Abantu batutumye ne batugamba bwe tubeera nga tebasobola kukyusa mu kaadi ze bakoze bagenda kujja bawagire baki aba NRM. Atereze kaadi yange ku lusumu ampe kaadi bw'aba tampadde kaadi atusindisa okubeera nga tujja independent kubanga tunoonya enkyukakyuka teriiwo. Eddembe lya buli muntu kubanga tosobola kumulemesa ssemateeka w'eggwanga ewa buli muntu okwesimbawo opportunity and right. Naye twalyagadde abantu basigale mu kibiina basigale nga batambuza emirimu gy'ekibiina. Kyokka ekyebuuzibwa y'engeri ekibiina gye kigenda okugonjoolamu okwemulugunya kw'abannakibiina bano mu budde basobole okusanga enteekateeka y'akakiiko k'ebyokulonda ey'okuggyayo empapula. Dorothy Nagita, NTV. Bakansala baagala kweyambula. Omukyala abadde mukambwe. Abantu ab'enjawulo bavuddeyo ne balaga obutali bumativu nga bagamba nti kaadi NUP yazibamye. Mbu kaadi NUP yaziwadde abantu nga tebadisavinga. Kankujjukize abantu bano bonna 48 hours ago 72 hours ago babadde comfortable nga balina hope nti bagenda kukola ki kufuna kaadi. Mu kaseera kano kaadi bagiwadde omuntu omulala. Bakyusiza goalpost. Mu kaseera kano ze campus ezimu zigamba nti ekibiina bali kiguza NRM. Kwegamba ebyogerwa bingi. Ebibinja ebize ne bisalako ekitebe kya NUP boogedde ebintu bingi. Kikulaga kikye bali. Kikulaga personality yabwe. Kikulaga nti maybe singa bali bakufuna kaadi zino bandifuusa ekintu ekirala. Kikulaga nti akakiiko oba komiti egaba kaadi zino yakoze right decision. Wenkuma kaadi nojja ne weeyisa bwoti. It says so much about you nga gwe omuntu. Kiraga abalabi oba abantu kikyoli. Abantu bano bonna emu yaabwe yali ya kaadi. Emu yaabwe teyali yakusavinga abantu. And I'm so grateful nti komiti yabakuba mu tochi. Nebalaba for who they are. Okuma kaadi ne weeyisa bwoti. Kiraga ekifaananyi kikyafu ennyo. Simanyi ani aba-advisinga, simanyi ali mu matu gaabwe abagamba nti genda ku kibiina oteekewo embeera. Of course engambo zitambula nti baki bagule. Nti ebibinja by'abavubuka bibinja bya bannayuganda abamu omutemera najja n'ateekawo embeera. Tukimanyi in Uganda these things are possible. Naye ate the most disappointing of all, omusajja nze gwempa respect even up to now. Nchamwa respect. Ngina muwa benefit of the doubt. Nti action zayogerako alizogera because of being angry. Washitegera? Si musanyufu kwegamba afunye losi. I would expect something better from him. Njogera ku Haji Latif Sebagala. There is still time. Yavuddeyo n'akola post gy'olaba ku screen yawo ng'agamba nti ajja kulabikira ku ballot. Eggulo twakoze video ne nkugamba nti tuyinza okufuna baluuswa part 2. Tuyinza okufuna abataafunye kaadi ne bajja ne beeyisanga luuswa. Luuswa 2.0. Naye in my mind nalesanga kirowooza nti Haji Latif asobola kikola ajja falling a victim of that. Avuddeyo n'akola post eyo nga nkugambye it's still early. Osovayo n'otugamba nti bakoze eki bagihakinze. Oba n'ovayo n'okola statement nga tegenda kusabotaginga career yo.
Haji Latif ali mu prime eya politics. Aina message zatera okuyisaawo nga zirimu amagezi kwegamba ayogera sense. Kyanaku nnyo okulaba nti agenda kudetonatinga bomb egenda okumwabikirako gye tuyita bomba. Ogimanya eyo nti olina amaanyi gonna mu mikono gyo nkuwadde detonator ne nkugamba amapeesa gali aga abiri erya green n'erya red. Erya green ligijjako, erya red ogenda kwebwatula. Haji Latif ali ku move y'aba suicide bomber wano. Ali kumpi kunyiga red button. Statement gy'agamba okukola mu post eyo singa agifulumya, that will be the end of him. Finito. Kijaba kiwedde. Already abantu nanso mufunako discussions. Buttons ogamba akola bwati. There is no way wagenda kujanga independent na wangula. There is no way wagenda kujanga independent na asigaza respect. Mu bantu maybe nze mbadde mu respecting nga balaba mukyawa. Naye mu bantu nganze. Maybe my respect doesn't matter. But I would think yengo omukulembeze yeetaaga abantu bo wansi, and I happen to be one of them. Waba yeetaaga abantu bo wansi ng'alowooza alina career mu politics whereby he does. Nga we nagamba ayogera sense. Atula wansi n'annyonnyola ensonga. Y'omu ku bannayuganda bwe wandigambye nti abadde ajja tuuka mu kaliba y'aba politicians nga bali senior politician. Kyanaku nnyo nti agenda kunyiga red button. Abo nga twabagoba ba senior politician abo. Nkimanyi mwabagoba, but we need them. Okay. Uganda nsi y'abantu bato. We are young. Abantu bangi mu Uganda they are below 16. Twetaga guidance. Already generation eriwo before his egenda kugwa, they will die. We have to face the fact nti tuli moto. We die, we are living things. Tusa oxygen tufulumya ki? Tungamba nitrogen. Tufulumya carbon dioxide. Generation before eya Haji Latif egenda kugwawo sabadde agenda fuuka senior politician. Nga bebamu ku basajja bajja okwogera ensonga tuwulirize in the future. Akutte detonator ali kumpi kwekuba bomba ali kumpi kola career suicide. Ogamba nti weetabye mu competition nga you happy to go ahead ne bakuwangula then no backsliding. Nojja n'ogamba nti because selections zigenze maaso I wasn't the proper candidate. Simanyi lwaki omuntu avayo nga ali confident ng'alowooza because weetabye mu competition, weetabye n'omuntu omulala muki in a situation whereby mulimu result etagenda kufavoringa nga gwolowooza gwa deserving. Ate oli omulala alina kyakusingako si gwe custodian of knowledge, si gwe custodian of buli kimu. So Haji Latif alina okumanya nti okuyingira competition yeno yabadde win or lose. Kado ogifuna oba togifuna. Wotagifuna relax. There's still time. Uganda tena gyeraga politics akyaliwo okyasobola okukulembera. Greed oba omululu whispers ezimuli mu matu. Omanyi mu Islam tulina ejjini. Ejjini lijja mu matu gwe erikola whispers. Ngamba shaba oyo omusinga. Ukitegere? Erigamba kupye. Haji ali Mecca. I would want to think nti Mecca is a holy city. Is protected from amajinni bwegato. So I'll exclude ejjini. Sijja lowooza nti wawo whispers zimujjidde mu matu ne zimugamba nti yasinga. Mu Busiraamu yebeera pride. Okulowooza nti mu buli situation gwa deserving. That's pride. Nandirowoozezza nti ali mu holy city, Medina, Mecca, tewali majinni. Because the city eri free from majinni. Agajja okuwhisparinga. Ne gamugamba Haji. Bobi Wine mujamu. Kitegere? Haji mujamu. Ebintu ng'ebyo. I would want to think ali protected. So bino byakola abikola out of his own will. Naye there is still time. Asobola okutuula wansi n'agamba this was a hack. Oba AI ye excuse enaku zino abantu okozesa. AI oba gundi baagi hackinze. Katandike video. Abantu baagala bwenkanya. They need justice. Yamanye ensonga zaabwe zibaluma akira mukulu yamanye ensonga zaabwe ziruma abakyala bano akira
Nyina ebibuuzo nga 10 naye sikiwa nti ndifuna ansa. Ekisooka nga bwe wagambyeko abantu bano bagenda okwetaba mu selection eno bagenda okuwaayo nominations zaabwe nga beesize electoral commission nga beesize ekibiina kyabwe but because of the loss katwakoze eki beekyusizza bwe mba seerabidde Bobi Wine emabega kawo yavaayo n'agamba buli bw'obanga ofunye obuzibu jangu ku kitebe tulina system gye tutaddewo nti buli nsonga tusobola okukola ki ogiwuliriza ku lwaki kwewala bintu bwe biti ku kyendabye about no bagezaako okukyusa engeri ebintu gye bikola ki gye bikolebwamu kati kyannaku nnyo okulaba nti omuntu abadde ayagala okubeera omukulembeze waffe ate tagenda followinga kiri ekintu ekikoze eki ekyagambibwa siganye ne bw'abanze if I lose sigenda kushikiriza Nenda gamba no katugezeeko katukole appeal katukole bwe tuti waliwo emitendera egiriwo gye basobola okuyitamu saagala kubajjako eddembe lyabwe ery'obuntu ery'okudemonstratinga they are allowed to do that naye ku kyemmanyi nti ekibiina kyammwe kye mubadde mweyagaliramu kigamba tukola bwe tuti why don't you go that short genda ku kitebe kubanga bakyala n'adagamba ffe tugenda ku kitebe buli lunaku n'atugamba tugende ku ground okitegeera bakole ground work yes meaning they know ebintu ebiri mu kitebe they know ekitebe kyabwe kitambula kitya kulwaki mwekyusa akaseera kano ate nze kankubuulire nze ng'omuntu neebaza nnyo Katonda nti yantonda ndi mukazi that is a very big position it's not that buli omu aweebwa omukisa okubeera omukyala so kyannaku nnyo okulaba nti bamaama baffe betwadde tugenda okuwa akalulu betwadde twagala okutukiikirira betwadde tugenda okutunuulira okutukulembera bali kweyisa bwe bati okitegeera sigamba nti it's different for a man naye nze bwe ndaba omusajja nga yeekola ebyekisiru tekinnuma nnyo naye bwe ndaba omukyala nga yeekola ebintu bwe biti kinzijamu nnyo amaanyi kinsuula wansi ku lwaki omukyala abeera maama w'eggwanga gwe okumma kadi ya kabowa okumma kadi y'emutundu essaawa eno tekikuggyako kiri nti osobola okukulembera maybe there's a bigger position for you maybe olina okusooka okuyita muki mu nteekateeka ezisooka ate ekintu ekyakyensinza okulaba kiri nnyo ne ku internet essaawa eno nti abantu bonna abaluuzinze oba abantu abataafunye card bafuna pump kiringanga bombanga muzanya akapiira tiimu yo neeluzinga okugattamu omunnyo mu boshegeera so ndabye nnyo nti abantu be side eri bagezaako nnyo okustimulatinga abantu bano okunyiiga kibakolera okitegeera so kyannaku okulaba nti people can't see this abantu basobola kulaba nti waliwo omuntu agezaako okufuna mu kino kyobula abantu batandise okwebuuza naye mmwe ddala mukoleraani kyo ekyali kyabaleeta ku kitebe kubanga buli kintu kyokola ne bw'oba ogenda kukola business oba ne hope nti ogenda kufuna amagoba naye tekitegeeza nti tosobola kufuna loss bw'oba otambula bakugamba buli gy'olaga oyinza obutadda you can either come back or not buli kimu kiriko probability so simanyi lwaki abantu bano beeyisizza bwe bati naye it says a lot about your personality bakoze character assassination beesaanyizaawo ate nga baakatandika which is quite absurd kyannaku nnyo nti mu 2025 tulina Bannayuganda ng'alina biliifu nti omukulembeze alina kubeera musiraamu mukatuliki wa ddiini bweti alina kubeera munyankole ebintu ntiwe bityo nadde ndowooza awo twavaawo nadde ndowooza awo twakola progress naye abantu abamu baagala tuzzaayo ono politics wa religion wa tribe wa clan awo twavaawo dda temutuzza mabega any person of any religion can become a leader oba ndi munyankolo oba ndi musiraamu oba ndi mukatuliki nsobola okufuga mu kifo nempeereza abantu ekisinga okumataringa kikyenkoledde abantu abansindise mu bufuzi bino ebyeddiini temutuzzaayo mabega eyo temutuzza mu mboozi bwe zityo eza division tezina gwe ziyamba tewali afunamu wano naye nga woogambye saidi ezimu zifunamu mu divisions bwe ziti era kino nkikakasa bagenda ziteekamu omuliro ogenda kuwulira nga waliwo ebibinja ebiri sponsored ebigenda okujja ku kitebe nti kansala wange teyafunye eki kaadi ate kigenda fuuka waasi gwekyali ku bino linda ba MP ogenda kulaba kawukuumi ogenda kulaba kawukuumi atagambika abantu bangi bajja mu nuupu nga baagala kaadi the number was too much nga bakimanyi nti wenjifuna emikisa mingi nakikuwonyeko eggulo nja kuwangula so atafuna
muli kyagenda kubeera musanyufu ba MP kigenda fuuka waasi saagala ku preemptinga katubirinde naye kyendowooza tugenda laba ate ekisingayo obubi okusinga wano njaga tubeereko realistic tusooke tukomewo keeno as long as NUP egenda mu maaso n'okukola selections nga bwezikola ebintu bwe biti tebigenda kuvaawo I agree Bobi Wine yavaayoko n'akola interview n'annyonnyola ku lwaki tebakola elections oba ku lwaki tebasimba line nga parties endala n'akinnyonnyola bulungi and it was understandable naye as long as tetulabye bantu nti ono yatiikinze ono teyatiikinze ono yafunye bantu babiri abamusimbyeko bwe bityo as long as tekirabika bwe kityo kigenda kulekawo zino suspicions buli muntu agenda kuba alowooza nze tebampadde kubanga nyina omutwe omunene nze tebampadde okitegeera kubanga tekiri mu public tekirabika kubeera kyerufu sigamba nti NUP si njerufu it is a very democratic party bagezaako okukola ekintu in the right way naye kati njagala tubeere mu maaso g'abantu njagala tulowooze ng'abantu aba bulijjo twalabye recently elections za NRM naye nga tulaba nti ono ekipande kye bantu babiri be bakoze eki be bamusimbyeko line emabega oli tulaba abantu 100 awo naawe bw'oba oluuzinze ogamba kale twalabye okitegeera naye waneeno mu NUP kigenda kuba kizibu nnyo okonvinsinga omuntu nti candidate A yabadde better than candidate B as long as tetuyina public display as long as tekirabika mu public kyova olaba nti ne kuno okulonda kwe tukola mu ggwanga kubanga tutiikinga mu ballot ne tukakweka ne bakabalira ekyo bulaba nti twekalakaasa kyolaba nti tubeera contented so kino tukitegeere nti no matter what happens as long as NUP egenda maaso okugaba kaadi zaayo bweti ebintu ebyo bigenda kubeerawo kubanga abantu they don't feel nti mubadde beerufu enough they don't feel nti ekintu mukikoledde mu public kyova olaba mu kalulu k'ekawempe bakola debate abantu beekalakaasa naye bagamba ono gaye yayogedde bulungi okitegeera waliwo ekintu public kyesobola okudemonstratingako public kyesobola okucommentingako naye bwemugenda behind closed doors with a team of experts ne bakola cross checks ne bakola background work yes I trust them naye public tegenda kiraba bweti so at the end of the day tugenda kulaba ebintu bwe biti waliwo karumu k'okuimprove nga kyendowooza moving forward bijja kutereera mpola mpola kyogere kituufu system teri transparent nnyo to a public eye nti omuntu kyangu nnyo obutaba mumativu it's understandable naye ogyetabyemu okkiriza ogiyingidde ogikkiriza true oconsentinze meaning result yonna efuluma gikkirize bakusinze agree move on ogenda owagire omuntu akusinze oba olina intention eziri clear okujjako ng'olina hidden agenda exactly abantu ngaabo ogenda kubalaba nga bakola action bwe ziti ez'okujja ne batiisatiisa okweyambula it's very disgusting nga wentera obbagamba buli muntu ali free okuwendowooza ye oba opinion ye oba okubeera frustrated naaki expressinga it's okay buli muntu ali free toyinza mustopinga naye ebiseera ebisinga waliyo engeri gy'oyinza okuwendowooza eyo ng'erespectful nga toteeka kintu wansi ky'obirivingiramu omukyalo oyo ali free okwogera kyayagala ali free okuyisaawo ebigambo bye naye simanyi kyafunamu kujja kuteeka kibiina kye wansi it doesn't make sense ebintu nga bino kyovula omunauganda avayo n'agamba nti basasule nti balina agenda kambuza abatulaba video girabye bakansala si basanyufu bameeya si basanyufu Haji Latif avuddeyo n'akola statement bitandika butandisi tugenda kulinda amannya g'aba MP kyendowoozaawo katemba agenda kubeera mungi njagala ompendowooze mu comment section wansi awo kukyolowooza ku bitwogeddeko tujja bala mukaddako peace. Yes, mutereddeko obutambadde bwa dakiika nnyingi naye okirabye nti kimbadde njagala okujjayo ndowooza kitegeerekese bulungi nnyo mu bakulembeze ab'enjawulo bannabyabufuzi ba analyst
bagenze maaso n'okuttaanya ensonga eyo. Ndowooza vidiyo eno egenda kuba eshyalingibwa elayikingibwa esobole okutambizibwa ennyo tutegeere ekituufu kyeki. Nammwe abatafunye kaadi nze kye mbasaba mbere bagumiikiriza mu puleyingero gye mulina okupuleyingira ekibiina. Kitegeeza nti nno okubeera nga oli active mu kibiina olina kubeera nga ofuna kaadi kyokka kyokka. N'obeera wabweru wa kaadi osobola okuba nga okyapuleyinga loole ezigatta ku kibiina. Kati ekyo kye mbasaba. Obadde oli ku Yugi Update TV nga kosinzira obba nga otuwuliriza. Gw'atannatweyungako nagambye dda kirira wansi waliwo ekigambo subscribe okikoneko. Abali mu diaspora mbatumiddeko era nga mwenna mbagaliza weekend ennungi. Kansuubire nti nno buli bintu bigenda bagendera bulungi. Mbagala nnyo mweraba.